Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Bw'okuba nti amateeka tegakwatako yalowooza wa kitalo nnyo, tulina kumutya. Munnange tetujja kutya. Muhoozi si yeggwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? N'abo b'otiisatiisa obalekewo. Kuba twabiraba dda abaze batiisatiisa. The police will shoot you and kill you. Biki tujja bakola ki? Uniform yaffe ey'eggwanga ey'amagye gigyemu ogiteeke wali, ojje mu ringi ya politics. Eno PLU gye watandikawo kubanga nayo tekkirizibwa mu mateeka, oli serving military officer ate okulembera ekisinde ekya politics. Va mu magye ojje mu bya politics otandikewo ekibiina tugende mu bantu. Baidi Mutwe n'abalala bawambibwa, abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo esi wa kibiina kyange oba ki? Oba oli awo alina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti ledda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Yes, olutalo luba luseewo wakati wa General Muhoozi Kainerugaba saako ne leader of opposition amanyikidde obulungi Joel Ssenyonyi. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira naye gye buvaako ngenda kuba nga mbawa akatambi mu bujjuvu bwako musobole okuba nga mukoota buliro mwekkaanye emberebezi yavudde ku kigwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati nno gy'otaabadde General Muhoozi nga bulijjo watera okuba nga wuba olw'ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter. Kuno nno we yateereddeyo akamukyabidde akalimu obuwuka. Kuno yeekyabidde akalimu obuwuka ku social media. We yagenze mu maaso n'okugereesa ng'agamba nti nno ayagala okujja Joel Ssenyonyi ku bwa leader of opposition, ayagala mujja mu ofiisi ya bwa leader of opposition abeere nga amusiguukululamu tamwagalamu, era nga ye agamba ekyo ekifo agenda kirumya namannyo, agenda kikwasa na ngabo, asobole okuba nga afuba okulaba nga akikolera nga Joel Ssenyonyi leader of opposition ofiisi eyo agifuluma mbulaga. Wuliriza, Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba yaddiikirira linze era n'alangirira ng'agamba ayagala leader of opposition Joel Ssenyonyi mu parliament abeere ng'afulumamu, era ng'ayagala kumujja ku kifo kyalimu eky'obwa leader of opposition. Bino nno byawuniikiriza amatu ga bannayuganda saako n'abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga beebuuza ki ekigenda maaso mu ggwanga. Uganda ddala ekiri mu byabufuzi oba eri mu kuzannya military politics? Kubanga kyatandika ddi okulaba nga amagye gasalirawo positions ezirina okukaalingibwa mu politics w'eggwanga Uganda, eggwanga eritambulira ku demokrasiya era erina ne constitutional reforms, ate nga ne ssemateeka yabagibwa bulungi nnyo, era buli muntu nkiwa buli munnamateeka, buli ofiisa yenna agamba nti na practicing amateeka ateeka okuba nga yasoma ku mateeka gano. Kakati mu sseeri za posti Muhoozi Kainerugaba zaagenze maaso n'okukola ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka 2026 General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agamba nti I want to replace, yagambye I want the replacement for the Nakawa West MP, and that the new opposition leader would have is backing. Nti ayagala abeere ng'ekifo kino ekya Nakawa West MP kifuna omukulembeze omulala, era n'ekifo ky'oba opposition leader kirina kubeera nga kimubaakinga mabega, so sigenda maaso namukritisayizinga. Era n'ayongerezaako ng'agamba I want a new leader of opposition in parliament, nti neetaaga omukulembeze omupya ku bwa leader of opposition, ku bukulembeze bw'abo abakulira abavuganya gavumenti omujja. Loop gwe twogerako leader of opposition ayagala omujja, and I will get him, he will be endorsed by me. Ng'agamba nti era nja kumufuna era ajja kuba alangirirwa nze kennyini kama kwogera
seetaaga bino bye mugenda mu maaso n'okugamba ate amateeka gagamba mbwe ekibiina ekinaavaamu abaka abangi ku ludda oluvuganya kikinaalondanga leader of opposition ebyo mbiganye. Nze Muhoozi Kainerugaba chairman w'ekibiina kya Patrick League Uganda nze alina okusalawo ani agenda okubeera leader of opposition mu parliament era mbwangu kino njagala kibeere nga kikola. Entabwe eva ku ki? Entabwe nno weeva wa wano tuula wekkaanyi ngenda kubanga nkuteerako obutambi bwonna obukulaga emberebezi weyavudde era lwaki General Muhoozi Kainerugaba ayogera amafuukuule agenda mu maaso n'okubeera nga engabo agirumizza maanyi. Naye nga toweerabira nti oli ku Yugi Update Civic osinza oba nga otuwuliriza gwe natanda kutwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mukulike obwakedde. Kansubire nti ebintu bitambula bulungi era ekiro tekibakoze bubi kansaasira abo bagenze mu maaso n'ofunamu obuzibu n'obukosefukosefu Mukama Katonda agende mu maaso nga abaddizaawo abagumya musobole okubeera nga nammwe awo boolyawo mufuna ekigulira magalo eddiba. Kakati nno nga ye bwakedde munzikirize mbatwale mu maaso mbatwale kantindiggwa wabula bali mu diaspora ntegeeza bali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Canada, US, UK mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kati nno njagala wekkaanye ke kaseera okubeera nga tusumulula biki ebyavuddeko emberebezi biki ebyanyinyiza Muhoozi Kainerugaba neyefumiitiza munaga waliwo ensobi eyakolebwa. Lwaki constitution yenu teyakyusa kawaayiro kanti tetusobola kakyusamu mu parliament era yatudde n'abamembers b'ekibiina kya Patrick League Uganda nga bagamba mulowooza kino tekisobola kukyukamu twekyo tetusobola kukyusa mu parliament enu. Leader of opposition n'abanga alondebwa nze chairman w'ekibiina kino ekya Patrick League Uganda ng'agenda maaso n'okubanga abiwattanyaamu ne munywanyi we Nfanfe Kabanda nga mugamba okiraba otya Kabanda nanyi omutwe agamba weewaawo kijja kusoboka. Ebyobufuzi Muhoozi Kainerugaba engeri gy'abizannyamu abitunulira ng'ebintu eby'okusaagasaaga ebiri awo olw'ensonga nti nno tapulakitisinga byabufuzi wabula apulakitisinga effuga ery'emmundu obufuzi obw'emmundu obw'amaanyi obwa order. So obukulembeze tebutambulira ku order, obukulembeze bulina kulungamizibwa na kulungamya bantu bo b'okulembera kubatwala mu maaso. Ekyo kirabika bakyerabira. Saagala kubeera nga nnandagga nnyo njagala mbeere nga nkutwala mu katambi kano n'oluvannyuma tujja kuba nga tweyongerayo osooka olabe olutalo sinzigu lwavudde ku ki biki leader of opposition Joel Sonyinyi ate ng'era ye spokesperson w'ekibiina kino ekya National Unity Platform biki bye yayogedde ebyanyiizizza Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti nno ono mulundi gwa kubiri leader of opposition Joel Sonyinyi ng'alondebwa ku bwa kifo kino eky'obwa leader of opposition era nga yakisikira muganda waffe eyaliko mu kibiina kya National Unity Platform Mathias Mpuuga era ng'ono yayenda osingibwa n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujjukira birungi nnyo Mathias Mpuuga ebiseera ebyo yali yakava mu kibiina ekya Diplomatic Party ekya DP ekikulibwa Norbert Mao n'oluvannyuma ne bakirekulira ne babasendezebwa ekibiina ekya National Unity Platform. Wuliriza tunuulira. Muhoozi bw'oyita ki? Who the hell do you think you are? Wakuba nti amateeka tegakwatako yalowooza wa kitalo nnyo tulina kumutya munnange tetujja kukutya. Muhoozi si ye gwe Katonda n'ebyo byotiisatiisa ono nja mutta gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiikijja n'abo bootiisatiisa obalekewo kuba twabirabadde abaze batiisatiisa. The police will shoot you and kill you biki tujja bakola ki munnange abantu abo bafa ne balekawo bye bazze batiisatiisa. Kakadde kiraawo okulowooza nti oli wa kitalo nnyo munnange toli olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi. In fact gwe walibadde n'obuvunaanyizibwa walibadde okola nnyo kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu kati olina kukola nnyo ebituufu bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu naye kati olagira ddala nti eno bakikuwanga kirabo osobola okikozesa nga bw'oyagala mwana w'omuloodi. Ebintu bino tetugenda bikkiriza, tetugenda kutiisibwatiisibwa, tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka buli omu n'abeera ku bunkenke buli omu. Nedda. Muhoozi
bw'amaliza okuwandiika gano amajaani ge gawandiika ku social media, bw'amala n'awandiika nti nze ndi mugoberezi wa Katonda wa Yesu Kristo, alinga agamba nti Yesu Kristo yamusindiika okukola obumenyi bw'amateeka buno. Anzijukiza LRA, Lord's Resistance Army. Bagamba nti Katonda yabatumye okusalako amatu g'abantu n'ebirala. Tulaba abantu bangi mu nsi yonna nga batta mu linnya lya Katonda. Kakati n'ono kaggwa ensonyi byagezaako okulaga nti ye byakola abikola mu linnya lya Katonda. Natta abantu, n'atulugunya abantu, n'abawamba, tagoberera mateeka. Nabi abakulembeze abamu abagamba nti Muhoozi mukulembeze waabwe, abaka ba paalamenti, ba minisita, olumala okuwandiika agamajaani gawandiika ku social media ne bagendayo ne bamuwaana awa generational leader, live longo n'ebirala bwe bityo. Mmwe bantu mmwe, lwaki munnammwe ono temumuwabula n'akola ebituufu? Kubanga kakati mwe mumuwaana ne mukomba ebigere kubanga bamwagala bufoofofo, mwagalayo ku busente. Gwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukukima? Kubanga tuzze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe, bawambibwa, bali ku bunkenke. Yagamba ne baminisita abamu, gwe sikwagala ku kabineeti yaffe era ojja kundaba oyo minisita gwakangakanga. Kakati mmwe ki ekibalowoozesa nti mmwe muli safe nga Muhoozi yeeyisa ng'omulalu? Kuba bino byakola bya kiralu, bya bumenyi bw'amateeka. Tubasaba era nammwe kiyamba mmwe, munnammwe ono mumuwabula akole ekituufu, kubanga temuli safe bw'asigala ng'akola effujjo lino eryabwe. Kakati ebyo byewuliriddeko byabadde biva mu Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Kakati ki ekiyinza okuba nga kitanudde Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba? Muhoozi Kainerugaba bukyanga akwata obukulembeze bwa CDF, bukyanga aweebwa kifo kino ekya Chief of Defence Force. Muhoozi kigambibwa abakulembeze bamwogerako nti yamera amalala, yamera amampaati, tapureyinga loolo za kifo kino ezirina okuba nga zipureyingibwa nga Chief of Defence Force. Ate ng'ekifo kino kiri sensitive nnyo ku security y'eggwanga Uganda, kye kimu ku bifo ebipresentinga weakness ne strengths ey'eggwanga kati ng'eggwanga Uganda. Nga tugenda maaso nayo tulabira ku ba Chief of Defence Force ab'amawanga amalala, kino ekifo kiweebwa nnyo respect era kyekimala genda osingibwa muntu yenna yina kigendamu. Kasita bamala basooka na ku screen nga balabe nti no omuntu gwe mugono okwasa ekifo ekyo tasobola kutuusa ku ggwanga bulabe, tasobola kuttattana diplomatic ties n'amawanga malala, asobola okusensinga, asobola okulowooza ku byagenda okwogera, asobola obirowoozaako nti biri dangerous kyenkanaki byafekitinga bitya eggwanga, nga tannaba kubeera nga abyeteekisaako personal desire nga ye, asobola okulowoozesa eggwanga. Bannamateeka oba bannabyabufuzi bagamba bino Muhoozi tabikulembeza, wabula ye kyakulembeza kimu nti alina amaanyi n'obuyinza n'emmundu, kyayagala okusalawo asobola okukisalawo. Ate bagamba nti Muhoozi Kainerugaba engeri gye yeeyagaliza entebe ya kitaawe yandiba nga obuyinza yabuwamba dda, nga buli kintu yagenda mu maaso n'okuba nga asalawo mu byobufuzi. So mu abali eyo abaliisa ebijanjala empiso, ebintu bwe mubisuubira byandiba nga si we biri. Joel Ssenyonyi okwogera ebigambo ebyo kiddiridde okubanga leader omukulembeze omu ku opposition abadde akulira ekibiina ekisinde kyekyakatondebwawo abaddeko Lord Mayor Erias Lukwago okuwambibwa mu maka ge ewa Kaliga ng'ennaku z'omwezi 15 era n'abuzibwawo n'atwalibwa mu military facilities, n'avaayo ng'akyunyiddwa, wabula oluvannyuma yatwalibwa mu kooti n'emumma beyiro era ng'agenda maaso naye n'okuwera ennemba n'emisango gye bamuteekako egya treason, wabula kooti mu kurulinga Erias Lukwago yeegaana emisango gino, ya pleadinga not guilty era n'ayongerezebwayo eruzira. Omusango guno guddemu okubeera nga guwulibwa. Naye nga tannaba kubanga awambibwa, entabe weeva kigambibwa nti Chief of Defence Force nga eddakiika 3 nga zinaatera okukoona omuloodi awambibwe, yawubako ekigere
ku mukutu ogwa Twitter n'apostinga agamba nti waliwo omutumbaavu gwe ngenda okuba nga nteeka mu basement saawa yonna azza mmanyiira neke kaseera tubimale. Zaali posti za mukulu Chief of Defence Force era ekyaddirira ye musajja mukulu okuba nga takubikako kya mulubaale nga tamanyiddwako mayitire ge. Twogera ku Lord Mayor Erias Lukwago amaze emyaka egiwerako decades of decades ng'agenda mu maaso n'okukulembera ekifo ekyo ekya bwa Lord Mayor. Kakati Gyole Ssenyonyi agamba newankubadde ebyo byonna weebiri mututiisatiisa okututta tukola ki tetugenda kubatya. Ky'oba okola kiri kimu, weeyambulemu ebitiibwa ebyo by'olina ne yunifoomu ng'amateeka ga UPDF we galagira, ng'osinziira mu buwaayiro obwabagibwa mu kawaayiro 106 kagoberere bulungi kakulagira okubeera non-peasant nga teweenyigira mu byabufuzi. Wabula woba oyagala okwenyigira mu byobufuzi etteeka ligamba yambulamu yunifoomu resigninga ojje nga civilian awo oyingire ringi y'ebyobufuzi mumegganire eyo. Kagyole Ssenyonyi agamba nti tojja tumanyirira mu yunifoomu yaffe eya UPDF ate nga wasayininga okuuma eggwanga, wabula ky'olina omanya wamenya dda amateeka. Yunifoomu tekuwa mwaganya kuyogera ku byabufuzi wadde n'obbiringirizaako. Gyole Ssenyonyi tetumanyi kibadde kimuwaga na kibadde kimupika, naye ayogedde nga teyeetiitirira ng'agenda mu maaso n'okulabula omusajja ono ng'agamba ne banna abamuliraanyeeko tamanyi kati ekimwe batuula nga bagenda mu maaso n'okusengeka ebigambo bagenda mu maaso n'okuba nga bapostinga ku Twitter, naye abagambye babeddeko era munnaabwe bamuwabule ng'obudde bukyali. Bave mu kuliisa ebijanjaalo empiso, bave mu muwaanawaana n'omusuutasuuta ng'agenda mu maaso n'okujeeza bannayuganda okubatta, obbatemula, obbasiba n'obbabuzaawo. Olw'okuba nga abawaayo obusente okuba baagala ebifo ebinene mu gavumenti, kati bagenda mu maaso n'okumuwaana n'ebibi ennyini byagenda mu maaso n'okukola naye nga babirabako, ate oluusi ebimu nga bibakyukira. Era n'abagamba n'abalabula nti temuli safe. Eyo gye mulowooza nti nno muli safe, temuli safe kubanga tulabyeko ng'ajja awuninga ne baminisita, bakabineeti minisita ng'abatiisatiisa okubatta. Kakati gwe osinzira ku ki okugamba nti nno oli safe newankubadde otambula naye, onyumya naye, oseka naye? Era bagambye temwerabira kalyadda kaddadda ono yeefuulira mu kiti nga mbazzi, saa yonna waananywa amazzi nakkuta mujja muwulira ekinaamuvaamu, waddemu okusomba kugwenaga kati gwe sikwagala n'akuteekako ekisango. Sabagambye mwebeereremu. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo byonna Muhoozi n'avaayo n'apostinga n'agamba akasajja koogedde ebigambo bingi era kyenjagala njagala omubaka MP wa Nakawa West abeere ng'aggyibwa ku kifo ekyo. Ate era sikyamwagala naku bwa leader of opposition. Njagala leader of opposition nze abamulonda ng'ava mu kibiina kya Patriotic League Uganda, nze Muhoozi. Era ng'agamba I want a new leader of the opposition in parliament. I will get him. He will be endorsed by me. Nga nze chairman w'ekibiina kya Patriotic League Uganda. Remarks ze zino zageze maaso n'okupostinga Muhoozi Kainerugaba ku social media nno munnange zirespondingiddwa era omusajja w'enfanfe okuva mu Kasambya County MP David Kabanda era uno nga memba wa Patriotic League Uganda PLU. Era yagenze maaso n'okureceiving information ng'evudde w'omukulu ng'amugamba nti nze njagala leader of opposition abeere ng'agibwa mu kifo kye kyalimu eky'obwa leader eky'obwa roop era ne mu parliament mumugobemu mu bunnambiro. Kabanda n'agamba nti okay sa nti nze omulimu gwange gwa kuteekateeka na kuteeka ebyoyogedde mu nkola nti sokesa mine is to implement kubiteekateeka mu nkola kubikakasa. Era ng'agamba agenda kubeera ng'akikola nga ye Honorable Minister Kabanda ow'ekibiina kya Patriotic League Uganda. Wuliriza. Jeno Muhoozi Kainerugaba era n'agenda maaso n'okureplyinga nga Kabanda amuzeemu n'amugamba thank you comrade, weebale nnyo, weebalire ddala okunsuubiza nti okyogenda kiteeka mu nkola leader of opposition mumugye mu kifo kyalimu era mumugye ne bwa memba wa parliament abeere nga atalondebwangako
kyekibali mu muteekerateekera naye nolowooza Joel Ssenyonyi yafuddeyo agenda mu maaso n'okubanga awanda muliro agamba bino tebindya nalaba dda tulwanye entalo olw'okubanga walondebwa obulondezi bwo mu kifo ekyo tekitegeeza nti nno ogenda tukakanyalako ogenda kufuuka wa kitalo nnyo gye tuli tetukutya wadde n'omulundi n'ogumu genda mu maaso n'ebikolwa byo eby'ettabbu era yamuligaadinze nga mulifaalinga nga Joseph Kony agamba ebikolwa byono bisingako n'ekubya Joseph Kony oyo abadde leader of opposition one arms army mu parliament oyinza okugamba nti parliament etulamu ababaka 300 erwanagana n'omuntu omu leader of opposition. Oli ku Yugi Update TV kwenyo kusinziza bango otuwuliriza ng'otanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako na buno obubaka buwulirize buyinza okukola amakulu. And that's why we are telling this coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army. And that's why we are telling this coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army. Start a political party. And then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. Era Joel Ssenyonyi yayongeddeko ng'amugamba nti ebyo bikola by'okola General Muhoozi Kainerugaba bya kitiitiizi bikolebwa batiitiizi. Bw'oba ng'oyagala kulwana mulingi mu byobufuzi jjamu yunifoomu jangu mu political ring teekawo yunifoomu yo wansi ojje tumeggane eno naye okozesa yunifoomu ng'ogenda maaso n'okusonga mu boosonzeemu n'obawamba n'obabuzaawo n'obatta ebyo tebijja kukola ebyo bikolebwa bali abatiitiizi ebyo ne bimu ku bigambo ebyanyiizizza General Muhoozi Kainerugaba n'agamba Joel Ssenyonyi ono sijja mwetaaga ku bwa leader of opposition neetaaga leader of opposition ng'alondeddwa ekisinde kyange tetumanyi ffe tutunudde tulinze ekijja maaso era ame chief of defense force ono yagenze maaso ng'ali campaigninga ku Joel Ssenyonyi ng'agamba he had tasked Patriotic League Uganda to study ways of removing him from the office. Inti yabadde yamaze kino kaanya ba members ba Patriotic League Uganda. Butya bwe bayinza okusomamu tasks ezeetaagisa okujjamu leader of opposition mu office. Kino agamba akyetaaga era ng'ajja kikolerera. Muhoozi Kainerugaba agamba omusajja siraba nsonga lwaki nze anfuukira akayinja mu ngatto. Njaani ngenze maaso n'okumenya ba cabinet ministers mpamba ba speaker ate ng'ongamba Joel Ssenyonyi lwaki aba alemerawo. Kati n'agamba abavubuka be mu kibiina ekya Patriotic League Uganda beeteeketeeke basome engeri gye bayinza omukwajjula mu ofiisi eyo bamugye mu ntebe y'obwa leader of opposition. Ebyo byabadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba era n'ayongerezaako ng'agamba I have instructed Patriotic League Uganda to study how to remove Joel Ssenyonyi from being a leader of opposition as soon as possible. Era bino n'abipostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba namaze dda okuba nga instructinga ba members b'ekibiina kya Patriotic League Uganda basome mu ngeri gye bayinza okuggyako Joel Ssenyonyi okubeera leader of opposition mu bwangu nnyo obw'ekitalo okumugja ku kifo ekyo abeere nga taddamu kulabika ku kifo ekyo. Ebibadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba era n'akola latest comments ezidipendinga nga zigrowinga nga zongeramu freewell nga kigenda mu maaso n'okubeera nga twebuuza wakati kyekigenda mu maaso wakati wa General Muhoozi Kainerugaba saako ne leader of opposition gye buvuddeko area
ku lunaku lwe lumu nga amaze postinga bino yagenze maaso n'okulabula Joel Ssenyonyi ng'amugamba nti ng'alabula Joel Ssenyonyi saako ne former Kira Municipality MP Ibrahim Ssemujju Nganda nga bagamba nti agenda kubanga abakwate bategendeeze bajja kubanga basibwa mu bwangu, they will be arrested soon. Era n'agenda maaso n'okukkaatiriza ng'akulitisayizinga Joel Ssenyonyi for comparing him to Lord's Resistance Army leader Joseph Kony, ng'agenda mu maaso n'okubeera nga criticizing ng'agenda mu maaso n'okuba nga awakanya nga yeemulugunya ku Joel Ssenyonyi okumukompeyalinga n'omuyeekera Joseph Kony, ng'agamba ng'ainsistinga ng'agamba Uganda's People Defence Force yalwana era n'erwanyisa abayeekera bano, n'erwanyisa akagurupu k'abayeekera emyaka mingi. Ayinza atya okungeraageranya ku ekyo kyessiri? Ekintu ekyo kyanyizizza nnyo Chief of Defence Force era n'agamba tayinza wabanga tasiimye emirimu gye nkoze, nga tebasiima mirimu gye nkola nga nze Chief of Defence Force kindekawa. Era ne yeekanga ng'ayina mujja bujja ku kifo kino eky'obwa leader of opposition. Era agamba si kiruma namu, mweteeketeeke aba Patriotic League Uganda engeri ki gye tuyinza okuggyawo Joel Ssenyonyi ku bwa leader of opposition sinakini n'obwa MP tubumuggyeko. Omusajja agamba nze mpulira simwagalako, njagala tukole ekisoboka omusajja ono agenda tufuukira akayinja mu ngatto tusobole okubeera nga tumuggyawo. Olaba atandise okungeraageranya ku Joseph Kony, kati gye bujjako awo anaatera okungeraageranya ku kisingako awo. Kakati nno enkyukakyuka eneze oluvannyuma lw'okubeerawo political tension nagambye dda nga tufollowing okukwatibwa kwa prosecution okwa former Kampala Road Mayor Erias Lukwago. Ab'obuyinza gye buvuddeko bakyajinga Erias Lukwago, era ono tukimanyi bulungi abadde president wa People's Front for Freedom PFF, era bamutadde mu kkomera nga bamuvunaana gwa treason gwa kulya mu ggwanga lye lukwe. Jjukira emisango gye bamusalidde nti ono yamanya ku musango Besigye gye yazza, ebyekuusa ku misango gya Besigye bwe bamukwatira mu kibuga Nairobi. Okumukwata kwe mu bamusanga n'emmundu, era nga kigambibwa ono yayagala kuteeka bulumbagani ku gavumenti ya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayagala mumuggyako. Kati kyavunaana Erias Lukwago nti yabitegeerako n'atagenda mu buyinza kuloopa nsonga eno, era yeeno ensonga emukwasa. Erias Lukwago mu bimusomera yabyegaanye, era mu kubyegaana ne bamusindikirawo mu prison e Luzira, kati atemeza mabega wa Mitayimbwa. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza. Wuliriza gwe mukwano gwange. Jeno Muhoozi Kainerugaba agenze maaso n'okubeera ng'akiddiŋŋana ng'akomentinga ng'agamba ku opposition politics ku social media account ze ne ku post ze zize ziteekawo debit engeri omulimu gw'okusaavinga nga military officer mu partisans political affairs kisoboka kitya ddala ekyo kiri fair? Bwe tuba twekkaanya under Uganda's parliamentary role, leader of opposition alina kuba nga alondebwa oba nga appointingibwa n'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti eky'opposition, ekirina laagi y'aba-opposition mu parliament, ekirina ennamba ennene ey'ababaka mu opposition abakiikirira oba opposition mu parliament be balina okuba nga kisalawo ekyo ekibiina okulonda leader of opposition. Kati era Joel Ssenyonyi era asaavinga nga National Unity Platform spokesperson yalondebwa okubeera opposition leader mu mwaka gwa 2024 era
nga tufollowinga charges mu kibiina kino mu parliamentary leadership era ne mu kino ekisanja yazzeemu okuba nga alondebwa. Wabula mu byonna ebyogeddwa General Muhoozi Kainerugaba nga agenda maaso n'okutiisatiisa, njagala okutegeeza nti Joel Ssennyonyi tannaba kubeera nga respondinga ku byayogeddwa mbu Muhoozi Kainerugaba ali mu mukolerera amulemyese ekifo kino eky'obwa leader of opposition kubanga bakooye okubanga babalingiriza. Tannaba kubanga respondinga. Mu byonna ebigenda mu maaso mu Uganda, buno obubaka bugenda eri abakulembeze baffe betwalonda mu parliament saako no ba cabinet ministers abalondebwa nti akaseera sikekana ak'okusirika newankubadde ekifo ky'obubaka bwa parliament wakireka bakikulesa sike kaseera ak'okusirika. Ibrahim Ssemujju Nganda yagenda maaso n'okulabula ababaka bonna mu parliament nga mwe mune speaker Anita Amongo ng'amugamba leero n'omusajja agenda maaso n'okuviolentinga eddembe ly'abantu era mugenzi ne mu maaso n'omulaga nti amateeka tegasobola mukolako ne parliament nemedde omusamunalinga naye mukkirize oba mugaane enkya mmwe bagenda okubeera nga atuntuza. Bino byali bigambo bya Joel Ssennyonyi ng'agezaako bigamba speaker wa parliament Nnaalongo Anita Amongo ne tewaayita na kaseera ka mwaka gumu nga Anita Amongo amaze okubeera ng'akwatibwa era kati ali agenda maaso n'okuwera ennembe emisango egyamuteekesebwako egy'okuba nga yeenyigira mu buli bw'enguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Kitegeeza tewali ali safe mu bitongole byonna ebiri mu Uganda. Katugambe ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission teri kitongole kyali kivuddeyo kwogera ku nsonga zino kulwanira ddembe ly'abantu nga Chief of Defence Force high ranking officer agenda maaso n'okuba nga batiisatiisa ng'agenda maaso n'okuba nga ateeka ku bikolwa eby'ettabbu ng'akomandinga amagye ne gakola ebikolwa eby'ettabbu eby'effujjo kwabo bonna abagambibwa nti nno bagenda maaso n'okuba nga bavuganya entebe ya kitaawe. Bano nno tabaagalirako ddala kyokka ng'omulimu gwe nga Chief of Defence Force alina kusigala ng'ali nnoto ng'aweereza sayidi zombi eza gavumenti n'ez'Abannayuganda. Era Joel Ssennyonyi alina kaakoonyeeko n'agamba nti nno kale weewaawo tetuganye woofiisi yamuweebwa buweebwa nga kirabo wano yandibadde afunvubirira n'akola nnyo okulaga nti nno kitange byabadde akola bifu. Bannayuganda ne banoonya simpasi ne bagamba kale newankubadde buli kimu kibadde bwe kityo omutabani agezezzaako newankubadde ekifo kino kyamuweebwa buweebwa naye akigezezzaako okulwanirira eddembe ly'abannansi kino kiganye kimulemye. Joel Ssennyonyi agamba temugenda kuntiisatiisa temujja tutiisatiisa. Kati njagala otegeeza abakulembeze baffe buno obubaka gye muli nti mu kiseera kino teri muntu ali safe era teri mubaka ali safe. Buli muntu olina kwerwanako na kulwanirira ggwanga lyo. Nabagamba muyige okukolera awamu ng'obukuyege musobole okuba nga mulwanyisa embeera nga zino. Kakati ensobi ezaakolebwa emabega wujja ng'ozitunuulira ze zijja zisaanyawo abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti baalemererwa ekiwundu oba eddito likwatako kati ne lisajjuka ligenda libuna lispreadinga buli wamu ovuweki tebakyasobola kikyandolinga. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuuliriza ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Joel Ssennyonyi ng'atiisibwatiisibwa okuggibwako ku bwa leader of opposition si gwe gusoose mu parliamentary scandal eyali eroketingiddwa mu bifo mwe yatuula mu Northern Uganda ng'ekulirwamu Nnaalongo Anita Amongo. Tujjukira bulungi parliament ekyakigitudde kirala naye n'oluvannyuma kyamaana ekitegeerekeka. Bwe waava omubaka omu yapatitioninga n'ateeka documentary ku mmeeza za Anita Amongo nga era aleese ekiteeso ng'ayagala leader of opposition alekerawo okuba nga alondebwa ekibiina ekiba kisinziremu ababaka mu parliament abula kirondebwe babaka ba parliament be baba beerondera leader of opposition bakigezezzaako enfunda eziwera naye ne kigaana nga kikulaga nti kino ekyokuba Joel Ssennyonyi abaluma okuba nga ali mu kifo kino abalingiriza. Oba otunuddemu Nnaalongo Anita Amongo yasinga okuba nga ateeka ekintu kino mu nkola
ebbagere yayagala odditeeka mu nkola era yaliyisawo mangu speed. Abaka ne beebuuza ne bagamba amabago document nyingi ze tuwandiise nga tulina bye twagala okukwatako, dokimenti zaffe zaakamala omwaka gumu tezijjanga ku mmeeza ya speaker wa parliament, lwaki lino etteeka muliyisawo speed mwagala likole speed? Kyekyabaleese eggulu. Anita Among ensonga n'agiteekamu nnyo amaanyi. Jjukira nti nno lwaki Naalonga Anita Among yali agiteekamu amaanyi nti leader of opposition ono yali abalingiriza nnyo ate nga kyatteeka alina okutuula mu parliamentary committee, akakiiko akatweseganya akakiikirira saako ne mba commissioners yayinamu ekifu. Kati nga kino kibabeerera kizibu okugabana omusimbi gw'eggwanga Uganda okubeera nga bagenda mu maaso n'okukukusa ssente z'omubi bw'omusolo. Kati weraba nga kigenda kuba nga kibakaluubiriza kwe kwagala okuggyawo leader of opposition alondebwe bbo naye era kyagaana. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza, nzikiriza gwe mukwano gwange ali eyo munywanyi, nkutereka akatambi kano akajjewero Sonyonyi, nkulage era embiranye weegenda okubeera ng'eva. Tetumanyi leader of opposition newankubadde tannaba kubeera nga respondinga ku nsonga zino ezoogeddwa mu Hozikaine Rugaba, naye ye muvumu ku bigenda mu maaso, agamba bintu tebigenda mu stoppinga era tebagenda muyimiriza, tebagenda namutiisatiisa. Njagala bwekkaanya akatambi kano n'oluvannyuma tuneesangayo mu comment section. Mbagaliza olunaku olulungi. Ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino Tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings. Era n'alabula amuddire mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era baidi mutwe n'abalabe bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo esi wa kibiina kyange oba kiti oba oli abalina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti ddedda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanalayo Muhoozi atiisatiisa ne bannamawulire. Ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muzireportingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala. Kati ayagala kutiisatiisa buli omu. Tubeere mu kutya. N'aba NRM nabo tebali safe. Palamenti nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru, mbaka omukyalo wa Muria. Naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege. Ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli. Civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka Parliament kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya. Ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo wetutuuse mwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mmwe tayinza kubawamba nga munyiiziza. Mulowooza bino biri ku ffeffekka ab'opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Of course ba Eddie Mutwe bawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera, ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kiza Besigye bakya mulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti, amayitirege tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani. Ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa. Emyezi egiwerera ddala giyise.
tebamuleetanga mu kkooti ali eyo bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kayindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino kuba naye alina obulumi ate ng'abimanyi bituufu kubanga alinayo obuwe, tabiwulira buwulizi naye alinayo obuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April ne kaakano taleetebwanga mu kkooti, tatwalibwanga mu kkooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akaggwa mwalaba engeri gye kayisibwamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP owekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti kubanga enkya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo. Kale bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa. Ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwai Museveni yagamba nti kino ekisanja kya buteebaka, kisanja no sleep. Era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omuwomusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwai Museveni ono mutabani wo abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta. Ye kennyini akikkiriza yagamba nti yatusa 22 basapota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep. Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omuwomusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu. Kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi. Tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo naki. Bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Edi Mutwe aba Uganda Human Rights Commission ne bawandika ebbaluwa. Twabalemerako nnyo. Tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Edi Mutwe. N'abagamba mmwe nno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima ne batya. Kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye